Go and do something. Ekyenjatika naffe kyatutiisizza dda kubanga enjatika ezirabika buli omuddumo we gwayita ziraga nti oba oliawo emiddumo gino tebaginyiga kimala kati amazzi gandiba nga bwe gayise wansi era gongedde okunafuya era twandisabye gavumenti etuyambe mu kadde kano ekizibu kino kye tulabako kireme okujja ekinene ekisingayo basobole okwongera okutereeza emiddumo gino ng'amazzi teganatandika tebanamaliriza okugamba nti ekintu kiwedde. Abantu bagwamu ne bagenda n'amazzi gano amazzi g'amaanyi tebaleeta abaana kufuna amazzi. Kati ekirungi ate ragazzeemu kali menye emmere wansi Walwawo okujja kyekyoka ekizibu abantu bakadizaamu buzibu kulwawo senga babanguyeeko manya nti kale
Resolution. Mwitewo api. Mano, o cara é mauro, pessoal. Sempre. Ile mama sagala kamera. Wewe sizo kuamua. Gyabise. Yes, nenja tukala. Yes, the neno eranga be bakipimba bwe. Wali wateko utakalikwirideyo ddala. Meya ngesimia meya teri. Mutemye osameka? Sawa nga 10 ez'ekiro. Kuba gabadde gajjudde eri ewaka ewange wonna. Ebijja tebigize. Awaka. Mubijja. Ndoza birisenguluko gati gatemye wano. Agona ne gagenda awaka. Simu akalolera sitamudende nnyo. Wenzijidde. Chembe. Bagenda awaka wonna nga Mazzi. Ate bangambye olaba kyetwagambye bano kyebadde bayita Ebyo byonna okiraba waboota awo gabadde mangi nnyo gabayo kiri wansi ndooza mukoka bakusanga wansi awo wano ke kagundi kali kenakutte wano oba kanakuviirayo bulungi wali Kyanguyire kino. kati gali genkulaze nga gabimba gamaze ne gaviirayo wali gagenze omwo
twewuunyisa nti ekintu kyakakolebwa kitya tetumanyi ensonga lwaki oba lwaki kiri mu mbeera bwekityo singa kibadde kitutte ebbanga twandigambye nti oba kitendebwa naye kirabika nti abaakola tebaalisiibasa genda otuyamba naye tebalina kibatuyamba ngeze okulaba nga batambula nga bakola ki nga bagenda ebimu ku bintu bye amayuniti egali muwogo ne lumonde byonna byononesa bibikiddwa amazzi amazzi galibisi ekirala ekyo yewuka gy'olimira yemmanga nawana ebitooke bino byolaba gayingidde eno yonna yonna mu bitundu nandibadde na buzibu nnyo lwakuba nti abamazzi bano babeera obuzibu bwe balina balwawo okujja ate ng'eno obuzibu amazzi gajja gagono n'ebintu by'abantu singa banguwako ne batuuka mu basologenda ekintu ekyo ekizibu kino kyatandise saawa amazzi gano gawatukidde ku wampu wali awasoose zadde musanga 8 ndowooza ne bakeera babakubirako ne balwawo obudde nze mpisewo saa 12 ng'amazzi gadduka okufa obufi naye essaawa zizino zibadde ndowooza 8 zizino we bajjidde batandika okubikolirako naye amazzi nga ganjadde n'oluguudo lwononesa wali wamusanga eka omusine engufisa naye yakalosa amasimu n'agafuula bize lumonde yayononeka bikaliwo n'ebijjaawo kati gago gayiseemu nenyuma ya neiba neni era gazize ne muwogo yenna gamukoze eki gamukubyemu cracks kati kibaali kyonna bagakyonoonye ya buzibu kulwawo senga babanguyeeko manya nti kale next week era gakoze kyekimu wansigayise mu nnyumba jukira eri waliyo amaka g'abantu gabayiseemu n'emmere era gakikoze eki so kakati ekitongole ky'amazzi kino mukikubira mulanga ki kya national water batuyambe amazzi gonoonye emmere yaffe ate sikoma na kutuyamba balina okujja okusolovinga ebintu amazzi gebyonoonye wanga amazzi kituufu galina okutambula naye sooka otuuke gye gagenda okutambulira olyoke ogasumulule naye bo bajabuzi nga basumulula nga basimula emuluka nga bulwaki naye nagasansanya emmere gagyonoonye namuyanja rehema nga ndi kansala wa kisoga town council twala omuluka gwa kisoga ward nange nsanze embeera eno ey'okuba nti abatuuze baffe amazzi gayabise abalala ne gabagendamu ennimiro zonoonese kati tulina obweraliikirivu ng'abantu tubadde mu musana nga bajje bazzeemu emmere yaabwe okuba nga eyonooneddwa naye nga twayogerako n'ab'amazzi ne batukakasa nti embeera ng'eno tejja kusobola kubeerawo naye laba bwe kizze embeera eno nejja naye tusaba gavumenti eyongere okwekenneenya payipo zino ab'amazzi abo payipo zino we zaayita kubanga tulina obweraliikirivu nti mu bifo ebya tawuni payipo zino ziri kumpi nnyo n'amaduuka kati wekibeeredde eno mu kyalo bwekiti simanyi bwe kiyinza kubanga kyabikidde mu tawuni bwe kiyinza kubeera ng'ate twakajja okulaba nga bakajja okugalambula ne bakakasa nti buli kimu kiri bulungi naye ate ne tufuna embeera eno oluguudo olwonooneddwa wali abatuuze tebakyasobola kuyita balwawo okujja kyekyoka ekizibu abantu bakazaamu ensonga y'abannaffe abasogeya abatukolera amazzi okuva e Katosi ku nnyanja agagenda okugendera ddala gayitamu Ntenjeru, Kisoga, Katosi, wonnawo mu Kyetume paka Namugongo era nabagamba nti bwe bataasibe bulungi payipu ezo akabi nnene nnyo amazzi galina foosi nnene gayinza n'okwabya ennyumba z'abantu n'olwekyo beddemu beekenneenye buli mulimu gwe baakola ennaku zino amazzi tebakyagakola mu nkola eyo
nali ku water system ye Stockholm ng'omwami agimonitoringa alina ku kompyuta alaba walina erikeji balina okutuuka ku mutindo ng'ogwo nti likeji egenda okutuuka okuba ey'obulabe baba bamaze okukola ki okugiraba n'olwekyo abantu baffe kibeetaaga second program project